Buli mmotoka eri mu ggwanga lya Uganda agenda kuteekebwamu ekyuma ekikesi ekikulondoola buli gy'olaga, buli ky'okola na buli ky'oyogera nga kigenda butereevu mu bakungu mu banene ba gavumenti ya Mwai Museveni. Nga bano kye bagenderera nti wabaddewo ebikolobero ennaku zino ebikolebwa mbu nga babikola bakozesa mmotoka, bakozesa ppiki, n'olwekyo ne basalawo baleetewo enkola empya eya number plate oba eziri digitalized, eza digital ez'omulembe ezikolagana ne kamera za police nga buli mmotoka eva ewaka oba eri wakaawo nga bagiraba okuva lw'eri ewaka lw'ofuluma gy'otambula gy'olaga buli ky'okola buli ky'oyogera nga bagenda bakulondoola okumanya oba temulina mpisa mbi ze mwagala kukola mu ggwanga lya Uganda. Kati nno wano buli agula emmotoka empya ojja kusasula emitwalo 7 okuterako number plate eno eri digitalized. Bw'oba wadde n'emmotoka yo nkadde emitwalo 15, 10 n'emitwalo 5 guwa ppiki wa bodaboda. Bingi bye bagamba bye basinziddeko lwaki bataddewo enkola eno eya number plate ezi digital. Kati nno mu ggwanga lya Uganda mwandibanga mukulaakulanye ebintu byateredde dda muvudde eri mu third world country gye mubadde mu shit hole countries mufuuse bannaggwano mugenze mu nsi ezikozesa kamera okuba nga zirondoola buli kimu. Era nga parliament yayisizza enkola eno ey'okuteeka emmotoka zonna zifune digitalized number plate, naye ate ekyewuunyisizza nti abakungu ba parliament bwe bagenza okulambula ebifo ewagenda okukolebwa omulimu guno ate basanze tewali na kimu kiriyo nga kirabika ensimbi ze baayisa ate waliwo yaziyisaamu olugaayu oba nga sinakindi waliwo ebikyamu ebitagenda mu maaso nga biyinza n'obutabeerayo nga waliwo abantu abeekobaanye okulaba nga balimisa enteekateeka eno. Nsaba nsooke nkuwe minisita avunaanyizibwa ku nsonga zino ate akubuulire lwaki bayagadde okuleetawo digitalized number plates era kigenda kuyamba ki era munnayuganda ogenda kukifunamu ki nga ggwe okuba ne number plate ezi digitalized. The technology is a digitalized number plates and vehicles with a tracking system. That means a vehicle will have a tracker or a monitor, and the number plates will also have a device in them. So we will be able to know which vehicle was where if we want to know. Because the main reason why the president called for this artificial intelligence was because of crime being committed using vehicles, using borders. People would commit a crime and very quickly run away before police arrives. But combined with cameras now, we will be able to know which vehicles were at the scene of crime. And then we will be able to know who are the owners of these transport means. That's the technology. It is an electronic device in the vehicle and in the number plates. This will be useful apart from the security because there won't be any loss of vehicles. This will be useful apart from the security because there won't be any loss of vehicles. Number plates. This will be useful apart from the security because there won't be any loss of vehicles. Combined with cameras now, we will be able to know which vehicles were at the scene of crime. And then we will be able to know who are the owners of these transport means. That's the technology. It is an electronic device in the vehicle and in the number plates. This will be useful apart from the security
because there won't be any loss of vehicles, because we will be able to know where the vehicle is. You cannot even transfer the number plates from one vehicle to another, because if you touch it, we will notice that this number plate was for this vehicle. Now it has been removed, put to on the other vehicle. That's the technology. Then on the cost, members were asking the 700,000 cost. But there has been a misunderstanding because not all vehicles are going to pay 700,000. 700,000 is for the vehicles, the new vehicles being registered to go on the road. But the existing vehicles will pay only 150,000. Borders will pay 50,000. So that's very important. The borders 50,000, the vehicles 150,000 only. And you will have all the benefits. As I said, there won't be any loss of your vehicle. That's a benefit they will get. So the third one was those Minister Mulide. And then we'll be able to balesewo ekipya mu ggwanga lya Uganda. Number plate zigenda kuba digitalized. Era buli muntu agenda kubanga number plate gyoteka ku motoka yo ya digital. Era number plate eno okuba ya digital bagendereddwamu okulondoola mbu abo abakozi b'ebikolobero abadde bakola ebikolobero ku bannayuganda. Era mbu tekijja kuba kyangu okujja number plate eyo ku motoka yo ogiteeke ku motoka endala ogikoleremu ebikolobero. Naye nno wano manye Uganda buli kaseera batugamba kino kigenda kukola kigenda kutuyamba nnyo. Kuba tulabye baleeta kamera wano ne batugamba kamera zigenda kutuyamba. Tewali bantu bajja kuddamu kuba masasi, tewali bantu bajja kuddamu kutwako bikolobero. Naye ate nga kamera kweziri ku nguudo, abantu bangi bakubiddwa amasasi ne tutamanya baani babakubye, abantu bangi battiddwa ne tutamanya baani babasse, naye ate nga kamera kweziri. Abangi bakooneddwa ne batugamba mu process y'okubakoona kamera tezaaliko. Kati tubuuza nti kamera twagula zaakuggyako nga bebazaako, tetulina masannyalaze gateekako kamera eva kubanga kweziri ziraba. Nebibuuzo nga nabyo tebikola tebikwatagana. Kati ne kino bw'avaayo minisita n'atugamba nti kigenda kuyambako nga tusobola kujja kamera ku motoka emu kugiteeka ku motoka ndagikolera mu bikolobero. Nako ndabanga just atunyumizaamu obunyumiza minisita kuba babitugambye ebbanga ddene ate ne bimala ne bituukawo nga bye batugambye tebijja kuba wati ne bibeerawo. Kano wano sinza muwaggala nti byayogera mbu bijja kuyambako kukomya emize emibi muno tebijja kukomya. Kuba tulabidde ddala ebintu ebibadde bijja bibeerawo ng'osanga emmotoka ey'abakungu wa gavumenti oba munnamagye obaani ng'avuga emmotoka nga number plate eriko ate ya mmotoka ndala noddamu nolaba emmotoka endala ng'ate era eriko number plate omukungu gye yabadde avuga, noddamu n'osanga emmotoka endala ng'era omukungu emmotoka gye yatambuliramu ku olwo ate number plate eteekeddwa ku mmotoka ndala nga bennyini abalina okukwasisa amateeka ate bakyusa number plate ogijja kweno emmotoka ne bagiteeka kweno ne bagiteeka kweri. Kati n'obuuza nti mmwe muba mudde nga mubikolera omuntu omulala watabikolere, mwe mulina okusooka okweddako ku mpisa ne mufuna discipline ne mugazi tujja kukola ABCD. N'abantu ba bulijjo bajja kubiyiga. Nye temugamba muno tewali mbuno buli kye mugenda okweta leero mu tekina solution. Abantu bane solution ku buli kimu era mujja kubireeta era bajja kuyiga solution babijjeko mu motoka bagijjeko number plate agireka agenda akole ebikolobero byakomyewo motoka zeko number plate. Kati guno nga batamu ne motoka yabadde eri ate nga number plate yabadde endala yabadde walala. So kale katulinde tulabe ki ekinaabeerayo naye ng'ate ebivudde babaka ba parliament abayisa kino okuteekebwa mu nkola ate nabo kibabuuseeko bwe bagenza okusanga gye bateeka ssente wayinza okuba nga wagenda kuvaayo ekiramu okulaba nga batandika okukola ku number plate eziri digitalized zitandika okukola emirimu bannayuganda bafune ku ddembe
ate basanze tewali kintu nakimu kiriyo nabo ne beewuunya nti olwo ate ensimbi ze baateekawo empitirivu obuwanana okukola omulimu ate nga tewali kantu nakamu kaaliwo tebaba nga baatubba. Kale kansoke nkulage bano nga bagenze Nammanve n'emifo ebyenjawulo okulaba omulimu guno gugenda okutandika ate nga basanzeyo 0 nabo ne basoberwa bennyini. Infrastructure keetadde mu ddene okugenda okulondoola ebifo wagenda okukozesebwa okuteeka digital number plate mu mmotoka nga batandikidde ku bondi y'ekika ky'emmotoka za Toyota esangibwa e Nammanve ng'eno wasangiddwayo tenti zokka omutali kintu na kimu kigenda kukozesebwa kukyusa nnamba za mmotoka kuzizza ku digital number plates zino kyokka ng'ekiseera kiweddeyo zino we zirina okutandikira okukola. Kino kijja ababaka mu mbeera nga bagamba bwe kiba kisoboka enteekateeka eno yandiyimiridde olwavvulugu gwe balaba ajjuddemu. This contractor must have submitted a structure design for the temporary structure which was approved by you. You mean the consultant, the contractor, because a fitment center, a temporary fitment center must have a structure design. So you mean they submitted a tent? Chairman, members, I think we are mixing too many issues. The factory in Bugorovi has approved designs by KCCA, and I have asked him to print them and submit them to you. They approved the design. So are we going to the factory? So they approved the tent? Which one? No, but you have not been listening. I'm saying we are coming to these bonds because the owners of these bonds who sell these vehicles insisted they cannot move their vehicles outside the bonds to be registered. Oluvudde wano beeyongeddeyo ku kampuni ya Cosmos ng'eno embeera teyawukanye n'eyo ebadde ku Toyota nga n'ekisinze okutabula ababaka bye bibuuzo bye babuuzizza abantu abagenda okukola omulimu guno nga batamattamwa bwe bababuuzizza ku bye baakatendekebwa ng'ate baawukana mu kunnyonnyola ng'era wano Commissioner Ministry y'ebyentambula Winson Katushabe agezezzaako okuwolereza ekifo kino ng'agamba nti omulimu gukyagenda mu maaso nga Novemba wanaatuukira nga bafunye ekifo ekisaanidde newankubadde nga byonna tebimatizza babaka. Our argument was that we will not use this because they had put this because of the timelines. But we gave instruction that they should now put permanent structures because Maraba and the Mutukura, once you have a vehicle clearing its taxes in Mombasa or Dar es Salaam, first registration at Maraba and Mutukura. So there, the structures will be permanent. This one, Chair, in the whole arrangement, the assumption was that vehicles will get out of the bonds. And the same stakeholders who have petitioned to you are the same who raised this proposal, that we shall not move our vehicles from the bonds to what you... Bano tebakomya wano batuuse ne ku kitebe kya poliisi e Naggulu okulaba kamera enkessi gye zisinziira nga ku zino bagamba okusinga okuwa abalasha omulimu ku ky'okulondoola waakiri bandiyongedde amaanyi mu software za wano. Ababaka ku kakiiko kano kuliko owannaka wa East Ronald Nsubuga balimu ezo ne Morris Kibalya owa Bugabula South bagamba bingi bakyalina okutereeza okulaba oba tewali abo baagala kwekkusa bokka mu nteekateeka eno. Ssentebe w'akakiiko kano Dan Kimoshi ategeezezza ng'oluvannyuma lw'okulambula kuno bwe bagenda okufulumya alipoota okulaba nga bannayuganda tebejjusa kusalawo kwa gavumenti n'ebiruubirirwa bya number plates zino. We had agreed with the Ministry of Works to visit the fitment centers where we're going to have fitment centers. So they took us through the bonds and we visited what is there. We have come to police. They were taking us through how the system is supposed to work. And we shall come up with a report on what we have seen. What we saw is what you saw. And what is there is what is there. I really, as the chair of this committee, I don't want to sound judgmental when there is a report coming. But we visited the bonds to see where the fitment centers are supposed to be, and we have been taken through how the system is supposed to work. And that is it. Okusinziira ku nteekateeka eno okutandika n'omwezi ogw'E11 number plates zino bwe zirina okutandika okukola olw'ensonga z'ebyokwerinda nga zirondoolebwa kamera enkessi ng'emmotoka empya kyetaagisa emitwalo 75 n'ekitundu ab'emmotoka enkadde emitwalo 5
ate aba bodaboda emitwalo 5. naye kye tusanze katenti akaleeteddwa wiiki ng'emu emabega ne kateekebwawo nti eyo fitting center erina okubeera ng'erinamu ebikozesebwa erinamu byonna equipment yonna ebigenda okukozesebwa okufitinga gundi eyo naye tetulina ke tusanzeemu okujjako mukookubiri tusanzeemu bu plastic chairs bubiri ontegera bulungi kagani weebuuza fitting center yakikula kyeyo ndi y'amaanyi nnyo buli kimu ekiri n'abantu twaba traininga twalisanzeeko abaana nga balinako kits ze batrainingirako ne batulagako nti wano twa training naye nawo tusanze butenti obwo bulabika omu ku bantu omanyi weekend yakagwa babujja eri gye babadde babukozesa ne babuleetawo ne batubuzaabuza tutuuse wano enaggulu tukozesa kamera za gavumenti eza poliisi omusajja tumubuuza agamba twateekako kamera emu ku Makerere Road simanyi tugenda kukola ki tugenda kufitinga mu system tetunafitinga ebintu byonna byolaba byakubuzaabuza tetumanyi yagenda n'approach walinga bano abantu nanyini ddiru mwennyini tetumumanyi twagala Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino. Ndowooza mubiwulya ebya Uganda bwe bityo toyinza kutugamba gyolina kutandika digital number plate zirina kulondolebwa cameras tonazifiitingayo tetumanyi oba n'okuzireeta zaleeteddwa weeziri nga byonna bikyali bupalapalanya mu Uganda tutereere tukole ebintu nga tuli balambulukufu kuba ensimbi baaziyisa era ne bazifulumya kamera tewali nemu yateereddwayo tewali kyuma na kimu kiraga nti zigenda okuba nga kifiitinga number plates zino era tewali na muntu yenna n'omu mutendeke agenda kuba nga fiitinga number plates zino bwe bizuuliddwa naye ate ng'ensimbi zo zaalibwa dda zaayitawo dda kyenkugambye wali nti minisita ajja tugamba nti buli kimu kigenda kukiwedde tewali na kuddamu kubaawo obumenyi bw'amateeka nga bakozesa emmotoka oba piki naye ate nga ku ground ebintu ebirina okukola omulimu ogwo okukola process etambule tebiriiko kati mujja muteekeko number plate nga eri digital ate nga kamera zigenda okugirondoola teziriiwo so nga it's a waste time money resources n'okubuguyaza ensi so kale katulinde situjja kubajajinga nnyo nga bwekyali entandikwa leka bakyetereeza katulinde tulabe ekinaavaayo era ekinaabeerawo tujja kuba tuyo okubibagamba naye nga kyoba omanya gwe munnayuganda wenna gy'oli enamba plate ziri digitalized za mulembe nnyo balina okuketta naye ng'era waliwo ebiyitawo awo balina bye baagala okuketta kale katulinde zirina kubanga balina okuketta okulaba nti ebikolobero biggwawo mu ggwanga Uganda batambule nga bamanyi nti emmotoka yagundi eyo yagundi yebadde wano bifo bwekiti yebadde wano so kibanguyira okumanya abakozi b'ebikolobero ansubire tujja kuddamu kulaba abantu bakoze bakubiddwa amasasi babatiddwa ate tuleme kumanya ani yabakubye tuleme kumanya mmotoka yaani oba boda yaani yabadde mu kifo ekyo katemba ajja kujja omanji bagaye tekubadde masannyalaze simanya kamera ebadde ezikiddemu awo kale ebinaawawo bye tunaalaba mukama tunasaba 10 mwenna abaddeko mweraba